Weewaawo bazzukulu ba Ssekabaka Kiggala eddambwe balina okumanya bino. Bazzukulu ba Ssekabaka Kiggala eddambwe mu butuufu balina akaba ka Ssekabaka oyo era balangira ddala n'abambejja. Akati abalangira bano ku lw'akaba ka Ssekabaka Kiggala, Kabaka Bulamu ababanja era yabakwata ng'olulyo olwo. Abalangira bano n'abambejja balina butereevu okukwata ekkubo ne bagenda mu nnyanga za Walumbe ne bamubikka okusobola okuzuukusa obulangira bwabwe. Ne babikka empompogoma za Walumbe oba zitwandiise ennyanga za Walumbe, n'asobola okubateera obuyinza bwabwe, olubiri lwabwe ne lutojjera. Ssekabaka yali muntu era akaba ka Ssekabaka kasibe, era oyinza okusanga Ssekabaka ng'assa obubaka naye ng'abazzukulu bo ng'abalangira n'abambejja bongera kubonaabona. Oba oyinza okusanga Ssekabaka ng'alamula naye ng'ate abalangira n'abambejja mu lulyo olwo tebateredde. Era oyinza okusanga amaanyi gaabwe nga galamula naye nga mu lulyo olwo abalangira n'abambejja tebateredde, era nga Ssekabaka assizza ddala obubaka. Naye mu kyo Walumbe ababanja era nga mulimu abaana ab'ensonga abaasaasaanira ebitundu eby'enjawulo era nga balabibwa eyo nga baliko ensonga, naye nga bw'omusindika ku butaka talina kyajjayo. Abalangira n'abambejja abo balina okwessa mu ddeni ne bagenda mu nnyanga za Walumbe ne bamubikka, ne babikka abalongo, ne babikka bamaama, ne bategeera ekituntundu ky'amayembe n'ekyakiwanuka, ate ne babikka omulongo Kizza. Ne bagenda ne mu kitundu ekya Nnambi ne bategeera Nnambi butya bwe bamuwaamu ebibye n'ekintu okusobola olubiri lwabwe okutojjera, kubanga olubiri lwabwe lutudde mu kituntundu ekya taata ne maama. Abalangira abo balina okutwala ente, nnamba n'embuzi mu lubiri olwo ne batwalirako n'amakula. Olubiri olw'ennyanga za Walumbe lubayita. Kaakati omuzzukulu ono abadde n'ekibuuzo, era omuzzukulu ono ye Kisozi oba Kisozi oba Kisozi, era nga muzzukulu wa Ssekabaka Kiggala eddambwe. Omuzzukulu ono agambye nti yaloota ng'ali ku lusozi waggulu ng'alaba anoga emiyembe ne ovakkedo, naye wansi w'olusozi olwo waaliwo omugga, era agambye nti bwe yagenda ku mugga n'anaabako bulungi, bwe yamala okunaaba ne gukala. Otegeera ki? Amaanyi g'ensozi nga tebannaba kuteekerera businziiro bwabwe, amaanyi g'ensozi gabayita ssekinnoomu, kyokka nga balina kukwasaganya wamu, naye banaba nga tebakwasaganyirizza wamu nga bo olulyo. Omuzzukulu ono alina kukola ki? Omuzzukulu ono bamulaze nga ku lusozi waggulu waliyo emiyembe era ng'aginoga, era nga waliyo n'ovakkedo ng'amunoga, ag'amayembe ga Kabaka andawula, kyokka olusozi bamugamba amaanyi g'ensozi. Kale nno muzzukulu gwe tujja kukuwa amagezi, noonya ebitundutundu ebirimu obukkiro naddala, gendako mu kitundu eky'Ettanda naye wansi mu nnyanga za Walumbe, obikke musajja mukulu Kabaka andawula, obikke musajja mukulu Kabaka Bulamu,
obikke ekitundutundu eky'amayembe eky'abaana eky'abannaalongo. Emiyembe gitegeeza bingi, emiyembe gitegeeza amayembe, ate ekitundutundu ky'emboona kitegeeza okuwanula ebibala. Ebibala olina ekitundutundu ky'amayembe ekikubanja. Omuti gw'ovakkedo oba ebibala by'ovakkedo bitegeeza ekitundutundu kya Kabaka Ndawula. Okitegedde? Kyokka mulina omulongo mayanja babanja. Mulongo mayanja babanjiza mu bitundutundu bibiri. Mulina ekitundutundu eky'omugga ate mulina mayanja ow'olubereberye omusambu gwatambuliranga mu ngo. Era nga mu matwalo ago ag'abalangira abo n'abambejja nga amaliba g'engo gabanga masaale mu matwale gaabwe, era nga abalangira abo eddiba ly'engo kkulu nnyo mu maanyi gaabwe, kubanga lituddemu ekitundutundu eky'obulongo mu bw'Obwakabaka mwe basibuka. Ekitundutundu ekyo gwe wennyini omuzzukulu abuuziza ekibuuzo kino, singa obeera nga weetambulidde yonna gy'otambudde olina kusooka ki? Oba gy'otambulidde akusooka ki? Gy'otambulidde asooka kutuma mazzi gakulukuta n'agakunaazaamu ekyogo. Amazzi agakulukuta ne gakuggyako kazambi akuliko gwe mugga okukala. Kyokka bw'omala ekyo oba olina okutabaazibwa n'otwalibwako mu nsozi ez'enjawulo n'okola emikolo gye twogeddeko. Ekitundutundu kya Muwanga kibabanja era nga Muwanga ababanjiza ddala ebibye. Okitegedde? Bulamu ababanja, Ndawula ababanja. Mutuddemu Obwakabaka obujjudde era nga Obwakabaka obwo mulina n'obbunoonyezaako ekitundutundu eky'essese eky'oku mazzi ne babuteekamu ekitangaala. Akaba ka Ssekabaka Kiggala kasibe era ng'obutaka obwo okukola ebyafaayo nga bwe byali balina okusooka okubukutirako oba okukolako obuyeekera mu nsozi ezimu okubaako bye bakolerayo, nti olutalo tebalina ddulwanira ku butaka bwabwe kwokka, balina olutalo okulutwalako mu bitundu ebirala ne balyoka badda ku butaka bwabwe n'amaanyi agaasaasaana. Ekitundutundu ekyo gwe wennyini omuzzukulu, obutaka obusinga obungi tebufuddeeyo oba obusinziro obungi tebufuddeeyo. Bw'olaba ng'ofunye obubaka bwe butyo, tambula osobole okutereeza ensonga ezo. Tukugambye bwe tuti olusozi waggulu mutuddemu ekitundutundu ky'amaanyi g'ensozi. Olabyeyo emiyembe ng'oginoga, genda onoonye ebibala bya bajjajjaabo, genda onoonye ekitundutundu mw'otambulira eky'amayembe. Amayembe ago olina kugabikkako n'ogatwalira ebyago. Gamba ng'omuggo ogulimu embowabowa, ekita ky'omwenge, gamba nga effumu ly'amayembe, okubikka amayembe olubugo olumyufu. Okitegedde? Ne gasobola okuzuukusa ekitundutundu kya jjajjaawo omuzimu ogwasamiriranga amayembe. Ekita ky'omwenge mu mayembe oba olina okutwala ekita kyennyini kye bayita ekita so si endeku. Muwanga babanja ekita ky'omwenge, ekita kyennyini nga kuliko endeku eŋŋunda, era Muwanga babanja ekkanzu n'effumu lye n'omuggo n'emikalabanda abaddiza ensonga z'ekisajja kikulu awamu n'ekkanzu. Okitegedde? Omuti gw'ovakkedo oba ng'onoga ovakkedo, Obwakabaka bwa Ndawula bubabanja. Mulina okusooka okutegeera Obwakabaka obutalabika okusobola okutojjeza Obwakabaka bwammwe mu lulyo mwe muva, kubanga Obwakabaka bwammwe yali muntu era alina by'ataatuukiriza ku mulembe gwe. Ssekabaka mu biseera we yabeerera kabaka alina by'ataatuukiriza ku mulembe gwe, n'olwekyo talina maanyi ga nkomeredde era tamala nsonga. Mulina kusooka kubukutirako mu nsozi okusobola okuggumiza amaanyi ga Ssekabaka Kiggala eddambwe. Kyokka endi ezo zaafuna okwetematemamu. Abaana abamu abaliko ensonga babukutira mu bitundu birala. Bwe baba nga tebasobodde kwekumaakuma, mmwe
abalabikirako ensonga zino mwekume mwekwataganye kubanga luya lwa munnyindo ate akajja obunaku keemanya. Mutambule mugende mu nsozi musobole okuggyayo buli omu amaanyi agamugabanyizibwa musobole okufuna emirembe mu nsi. Era olitambulako musajja gwe n'ogendako ew'amayanja esseguku n'ogenda n'omubikka amabala g'engoye 4 n'omugabula n'ebibala n'omubisi gw'enjuki. Musajja gwe muyina omulongo mayanja mu bituntundu 2 ow'amazzi agakulukuta no atudde mu bwamayanja obw'olubereberye omusambu ogutambulira mu ngo. Era nga mayanja oyo mugabulanga ennyama y'ensikya mu katuntundu ak'engo etaagula obutaaguzi. Bw'omalanga ebyo onoonyanga ewali omuggo ogukulukuta n'ogenda n'osenako amazzi n'otwala n'oganaabangako. Ye lwaki ntawaana naawe? Kansuubire nti byenkunyonnyodde obeera osobola okuba nga obitegedde bulungi. Weewaawo ye nze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.